Viene msiziro kubera ngate mugoberera Fahd Pro UG kwa muli nyogera kubera ngate mbani dizako nate. Welcome you to another edition of Fahd Pro UG eranga of course sola kubera ngate mbebaza abantu bangi nyo batwegaseko just munaku 3 tufunye ya ba subscribers 12 gwe atenda kubera ngo subscribinga nkujukiza nti olinda chi subscribe ate notification bell ojja kubera ngate ogikonako abantu aba subscribinga edda aba subscribinga bachimanyi chi bafunamu yensonga ki abantu bangi nyabala bakyasobola kubera ngate batwegattako ate abo ba subscribinga ne notification bell nokateekako oba nokakonako notification nerwawo okujja sometimes zimanyi kubera nga zidelayingamu kyenjo kugamba kiri kimu ojagendanga ku YouTube of course searching ko Fahd Pro UG kubanga nze buli dakiika all time ate mbayo ne kyembera nkutereddeyo so kino kijja kuyamba okubeera nga kikuumira mu kumanya n'okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ate n'eweeru w'eggwanga yonna era nga kambere nga nsumulula video Kolejjo King Saha ayina ekifo ekyenjawulo kyeyabaddemu ng'alina abayimbi banne bye yabadde nabo wabula yasobodde okubeera ng'ate ayogera kuba ebitiibwa oba abayita ab'ebitiibwa naddala abakulu nga bampuuga abavaayo ne bakozesa ofiisi zaabwe abavaayo ne balangira abalala ne boogerera abalala nti olw'okuba bo baasoma nnyo alina obubaka obw'enjawulo bwe yasobodde okubeera nga apakagingira ow'ekitiibwa mpuuga era nga ebyo byonna binogenda kubeera nga ate obiraba entabo eno yavudde ku ki byonna binogenda kubeera nga ate obimanya ate teyekomyawo n'alumba n'abaawumeme yalumbye n'abaawumeme kakati kyesitanategeera King Saha ennaku zino muntu nnyo w'abantu ennaku zino akolera nnyo abantu era nga simanyi agenda kubeera nga yeesimbawo mu maaso awo oba tagenda kubeera nga ate yeesimbawo nze ndowooza alina potential omusajja akozeemu alinamu akasente ke era nga bw'anaaba nga asaze okubeera nga yeesimbawo well and good asobola okubeera nga ate yeesimbawo era abantu bajja kubeera nga bamuwa kino jjukirwa King Saha y'omu ku abo abantu abadde nga bakolera abantu b'oku kitundu kyabwe ebirungi abakoledde ebirungi bingi nnyo juzi nalaba alina oluguudo lw'abakolera era nga oluguudo olwo ddwo lwatandikiddwa okubeera nga lukolebwa naddala eyo King Saha gyasinzira okubeera nga ate abeera oba wali amaka ge so ebiro ebisingako awo ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo mu katambi kano n'obutambi bulala bungi nnyo ensonga za kabaka nazo zikyakutte wansi ne waggulu tezinnaba kubeera nga ziggwa byonna ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo awo ngenda kubeera nga ate obyekkaanya kyogenda okubeera nga okola of course video etandikana kugikumamu muliro likinga sharinga commentinga comment section always ebeera open oyina eddembe okubeera nga owandiikawo wansi awo gwe ki kyosuubira kikyowulira kyondegadde okubeera nga ate oyogerako video eno soka mbatera obutambi buno ate munaye oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo tempaawo ab'ekitiibwa ekitiibwa mwakitta ngaye mutunyooma bwe tubanyooma ngaye mutusaamu ekitiibwa bwe tubasaamu ekitiibwa ab'ekitiibwa ekitiibwa mwakitta ab'ekitiibwa bakulu bannammwe bassa ekitiibwa ky'ab'ekitiibwa mubeekutuleko tusigale tubayita ab'ekitiibwa bamubeegatteko mwenna tubagatte lumu tugambe nti abavubi abantu abo bajja ne beegonza ng'abantu balamu bye baasoma bye twasoma bongeddeko just buddiguli butonotono batiisitiise abalala naye kyolina okumanya kiri ekintu kimu tubalaba nze kivumbi yanziba naye kivumbi kandi tagenda gifuna nze ndishuwa bangi nnyo yanziba omujulize nina kabakko tugende mu kooti muwangati looya ate mulungi obagambe nze njogera byaswaswamu njaga mukolerako linnya alina erinnya erisinga eryange asobola okuyingira ggulu nga bwe nyingira ggulu obawa kakati kambabuuze umeme si yaffe lwaki Uganda ekwata enzikiza buli muti gw'amasanyalaze mutegeeko ettaala gutapinga engoko ku masanyalaze ensi yake mukaana babbi bangi nga mwamulisiza ensi bannange tudipetinga ekintu ekyo buli wali omuti gw'amasanyalaze bateekewo ettaala enzikiza nyingi ebyo bye muwulira nti bayingiridde omuntu ne bamutemaatema bakoze batya abantu abo kiba kyangu bala bwe bapangira katika gereza nze ngenda nakawuka
olugudo enakawuka tekulya de patron eji ate wezibirako zikalubiriza bukalubiriza abantu munama aba patron mubeeremu oli wagamba sina mutwalo mujeyolo ensi gye mulimu namwe mugimanyi obwa bungi mulabire kumwe tewali kitwalo kyambuka kitwalo banange kitwalo kyambuka gwatazirina gonsubiro tanze okuba nazo abatwapeke kitwalo mu kikendo olaba mbudeyo ekankula kangenda kampala kunona sente bwateso kompa omutwalo omutwalo gwafuka omutwalo ku luguudo okwo banange tuyambagane ekizibu ekirala nga ate kiri serious amazzi mugaseera national water museera amazzi kibi nnyo ennyanja eno gye totoloddewa umeme museera amasanyalaze ninamwe mukubyemu akafaananyi ku mirimu gina emitono ng'emitwalo 10 tegimala wiiki masanyalaze kikaki ge tukozesa ago mp mukola kinaye mwe temusasula amazzi n'amasanyalaze oba mwe mubba mabbi kubanga ekizibu kisooka weemu ekikuwaffe data bamubba okimanyi okebera ku simu nga bakubyeko ebitaano kingi tebabiwulira bajja biwulira babbadata yonenga babbadata yogera ku data bannanga abantu babbadata ebyembo expired sawa mukageze kiro ze babba babba sawa mukageze kibamba balindo gyeko bujja simu okere ku kyangula babba sawa mukageze kiro abantu abalwanisa Bobi Wine lwakuba kale ekyombukisa kye tulina abaddugavu tetuyiga ate tetulabira ku byaliwo zenjukira mwaka gwa 1975 waliwo omusajja basajja mivule bwe yakwata ku musajja Kyagulanyi nali manya amusse bannange nali manya mu mazzi fenna gye twali twagamba oyo ye jamusobola omusajja yagwa eddalu nga tagenderedde yagwa eddalu twamulaba afuwanjaga n'agwa eddalu bw'atyo yayitaawo omusajja yali basajja mivule nga ayogera bwati n'afujja n'endusu n'ameremenya mu suuti yagamba ono Museveni ono Bobi Wine mumaliriza nze nali manyi mu wiiki eki ajja kuba mukubye ku ttaka ne tulaba abasajja abalwanyi abali abazibu nga boogera Franka Gashumba nga tumanyi kyagenda okumukola ne bamufuna abaali bamuli munda bafulufiga nga mumanyi tugamba ate kino kivuma kigenda mukola kiti ne baleeta ono omuvubuka eyamuli okumpi gwe nalabye yekubya ekifaananyi ekimalamu n'amaanyi yikeekaani kakato kashibaga kato nga nze mmanyi n'oyo amumaze kubanga oyo yamuli munda nga amumanyi asobola okuleeta ebintu bingi nnyo bye tubadde tutumanyi n'ekisinza okumalamu amaanyi munkoze bubi nenkera ate nga ndaba omujega mbusimanyi ddiini saba munnamawulire ate yeekagamba mbuye ate asobola okuba nuku n'agisakuta eremeredde nnyini ggwanga lino eremeredde jjajja ne mutabani we naye tulyogeddwa akirisita omulala ayogere naye omujega gw'olabirako ddala ayogedde ssebo nagamba nze nsobola ogikuba n'engiteekako naye bannange nze kati kyentegedde kino kandagana amagezi gongenda kugaba wabuuki leero kati kambeere ku saidi yammwe abagala okulwanyisa Bobi Wine amagezi omuntu yekka asobola okulwanyisa Bobi Wine yo yasobola omwesonyiwa naye nze bonna bendabyeko be nalinkakasa nti amaanyi bagalina baagwa eddalu simanyi batya naye ffenna twalaba abasajja bagudde eddalu gwebuuza omugenzi atolubwama naye olwo omusajja Bobi Wine oba alimu ki oba kiki gwebuuze yali ow'ekitiibwa baali bamanyi bwe bakakongoliro bagezi bakina Sseggona bagezi naye babaleetera omuntu atagenda kusoboka tayagala bitiibwa newomubi mukaka asookera ku makya nga wasuuti nga wakitiibwa nakera ku makya nga ayambadde ovula ayambadde ekikofiira kyabayeye n'omuyaga kwegamba ye buli mbeera yonna gy'alimu temukwasa nsonyi yekuba vesti ye n'ayingira jimu kwegamba ye kibanda muntu wa kitiibwa musajja mugagga ghetto boy kwegamba
jajja yagamba omwana mutadde agenda kunkutula naye kuno kujoga kwennyini omujega agambye mbu ye asobola mbu bulijjo atusonyiye busonyiye omujega awedde emirimu era bagamba omujega cupa nzirugavu munda buba butwanga gwe gayita mata ebambi mumulwanise mwe mulina amaanyi tunulira Shibaga Katonoga musajja wattu yekolako obwa Yuda Iskariyoti omulabe embeera gyali mwero olwamulaye nga bwatyo political novice bwe yali ayagala okutomeza abaganda baffe abasibe po nabo bafundikire nga balinga Shibaga Kato naye abaana yabasanga balaba n'alyoka atubeeba lisiti njagala lisiti lwaki mulemedde lisiti bwe yalabikako simanyi oba teyagiraba bulabi temwamutaaginga sikakasa nti teyagiraba naye olwagiraba teyadda mu kunyega yadde ekigambo n'eki kati namulabye yefudde consultant wa Nupu w'amagezi ekuga butabana byakola bomufudde bize mbwa awa Nupu amagezi simanyi bafune baloya abana babawe beiro ate gwe yasaba list. In your obligation as the president of NUP and NUP leadership, you have even failed to get these people good lawyers. You are giving them interns. This is the worst thing is get them good lawyers, go to court, ask for production warrant, get substantial sureties, let the boys be given a bail. Obutabana byakola bomufudde busy kati ebintu bibyo nabya short term yasaba listing aloza terabikeko nerabika kati ekyo bwe kyagwa yabakanye na kirala kyakuwa magezi noko yakulondako ngomwe wa magezi oba oli consultant nti kati bako hayalinze oba wa magezi butya basobola okudiringa mu n'ensonga y'abasibe butabana byakola ministry tamanyi kya gikolera munza magezi genkuwa gendo sokole musajja watu Shibaga Kateri mu nsiko yali mumbwa omuleta akuyambeko running ministry ayizo okubako ne bu idea yawo bwakuwawawo obutone ne bukuyambako n'otambuza ministry ne olabika oli mu office otudde busy doing nothing so musokole saya namulabya ali mumbwa ateze embwa sizireka waliwo omugagga nanyinize yamuga nti ntambuliza ku mbwa zange kuba embwa ya bei embwa terabirikike eringa muntu eyembwa esinga ne Shibaga Kato kuba herefe so omusajja geno omusokole eri jo wamusula wamala domutomeza po akuyambeko okurunninga ministry bino ebintu byabasibe byesonyiwe byakulemerera bino tetuli mu bivulu ebyo ministry ogera gisavingamu akantu akaseera katono bamale bakolera ishafu